Suzan Makula Ayanukudde Abatamwagala asonga te omuyimbi Azawi Akikoze. NN News Spark a channel subscribinga ku YouTube channel yaffe nyiga akadako mukwano baberenga bakwa notification buli wetubako video jetuba tutaddeyo. Woba olina obubaka bw'osobola okuleka mu comment section mukwano obulekawo tujja kubeeranga atubusoma ate era likinga video zaffe. Katugatandikirawo olunaku olwaleero Suzan Makula muka Bujingo twogera ku Pastor Bujingo munange avuddeyo n'ayanukula abo abatamwagala. Okusinziira ku Suzan Bujingo abadde ku program eyakona wali ali ku Spark TV ajukira ntino bano bakyaziddwa n'omwagalwa we Pastor Aloysius Bujingo avuddeyo n'ategeeza nti abantu bangi abazenga bamwogerera, abantu bangi abazenga bamuvuma, wabula ye asalawo kuba nti no tabawa matu. Era abantu abatali ba mugaso gyali onagambye nti tabamalirako obudde. Bino byonna byogeredde ku Spark TV. Ye Pastor Aloysius Bujingo anokoddeyo ennyimba zasinga okwagala era nga mu nnyimba agambye nti ayagala nnyo ennyimba za Maureen Nantume, ayagala nnyo oluyimba lwa Jenvudde olwa Bebe Cool, ate era n'agamba nti ayagala nnyo oluyimba lwa Bayuda tuyita nabo olwa Jose Camilio, n'oluyimba olulala lwagambyeko lwe lw'oluyimba olwa Palaso olugamba nti malamu, era agambye nti asinga kwagala ekitundu ekigamba nti no buli kyenina kikyo baby. Bw'atyo no Pastor Aloysius Bujingo bw'ategeezezza. Kakati ate ye Suzan Makula agambye nti asinga kwagala aluyimba lwa Onkuba olwa Misaki Semakula n'ensonga era agiwadde. Agambye nti lwaki ayagala nnyo oluyimba olwo nti kizibu nnyo relationship okubeerawo oba okuwangaala singa tewabaawo kuba nti no omuntu ono oba abantu bano babiri buli omu yeegomba munne. Ye omuyimbi Azawi okuva mu Swangs Avenue munange akikubye ajuza lugogo nga bw'olabawo we tuli mu kukulaga mu video mukwano gwange omulungi. Yabadde ne concert ye era nga abantu babaddeyo bangi nnyo era ng'ono yajuza lugogo n'abanga yagenze mu byafaayo mu bayimbi abajuza lugogo. Bwe bityo nno bwe biri, wabula ekyabaddeeyo Lugogo amasimu ababbi babadde bangi, busawo kubbibwa, masimu kubbibwa, naye nga twagala okuba nti no tuyozayoza omuyimbi Azawi olw'okuba nti no munange shote yamusaze sho yajjudde. Bwe bityo nno mukwano bwe biri. Bwe tugendako ennambole munanga batuuze bavudde mu mbeera ne babeeranga batandika okulwanagana n'abamagye. Entabwe eva ku kijjukira nti ekisaawe ky'ennambole munange abamagye batandika okuba nti no bazimba ebikomera era ng'abantu ab'enjawulo baali bakolera okumpi awo munange buli omu yatandika okuba nti no yeetegula. Okitegedde nno kaakati bavudde mu mbeera kubanga baali basuubira nti bajja kuba nti basasulwa, wabula ekitaakolebwa ne beekalakasa nga bagamba nti babadde awo ebbanga ddene wabula ate abamagye batuuse ne babeera nga babasendasenda nga kati tebalina nawakudda ate nga tebaweereddwa wadde n'ennusu. Nga woobirabaawo mukwano bwe bityo bibyabadde munange nga bagezaako okuba nti no balaga obutali bumativu bwabwe. Mwemba njogera abantu bafe bayira okukamera musoke mubujjeko kamera mujjeko turi kunomborera naffe turi batuze lwaki bwe banga bye bakola bitufu kweka kamera naffe turi bantungabo kuliko amayumba gaffe tebagamba ko balina tebagenda ebintu byagenda mu kooti nga waliwo aclaiming ettaka lino bikyatambula ne batuwa omwezi mulamba paka ogw'omwenda tebawuliriza. Nakati jjo batuwadde ennaku 3 nti muve wano, naye nga ne bw'aba mpangisa ne bw'abaani tosobola muwa nnaku 3 nti akuwa. Tetuna tubya kuyisa baana bafu bagende ku masomero. Tetuna tubya kuyisa bandi badatuwayo
wiki bannange bade mwezi kumu bade mwezi wone sageza mwezi buli muntu bamwe transport emujja wano sirikale twogedde naye ne tutegeragana naye ndi basooke balekewo tumale okugenda tulabe n'abakulembeze ababakulira naye omusirikale alagira abantu kuyingira okuba abantu masasi. That's excitement. Mwe muleetera abantu okubakuba amayinja kuba abantu kano ke kalira kaabwe akasembayo we bakolera abalala we basula. Ye Dr. T avuddeyo munange n'ayanukula abo abagenda mu maaso n'okuba nti no basabula yabadde president w'ekibiina kya DP Norbert Mao. Okusinziira ku Dr. T agambye nti Norbert Mao mutuufu nnyo okuba nti no yeegatta ku NRM kubanga bamaze emyaka mingi nga munange balwanyisa ekibiina kino ekya NRM wabula ate nga tewali na kimu kye bafunyeemu nga ku myaka kati gyawezezza munange asigazaayo ebbanga ttono okuba ati naafa. Bwagambye ono yandibanga mulaguzi agambye nti nasigazaayo ebbanga ttono okubeera nti nno afa kati yensonga lwaki akola bimusanyusa era munnange najjukiza gwe ali mu kuba nti nno osabula Norbert Mao nti bbanga ddene mubaddenga mumwogerera nti wa NRM naye ng'asirika kaakati ate yavuddeyo n'abanga akola ekyo bulijjo kye mumusibako ate era mwogera awabuliza nti bannayuganda mwagala ki bwebityo nno obwebiri mu mawulire amalala agatali malungi. Kitalo nye kitalo ddala waliwo munnayuganda aweereddwa obutwa ono naaweereddwa obutwa bambi okukakana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno okukakana nga afudde amwadde obutwa munange abadde muna Kenya yawadde muna Uganda ono obutwa era nga munange n'abanga tasobodde kuba nti asimattuka afudde bwe bityo nno bwebiri twagala okusasirako ab'eŋŋanda z'omugenzi ate era munange n'emikwano era ne tusaba Mukama Katonda ayongera okuba nti no abagumya Mane ne mulya tulekana bannaffe balekana tukubakerere bannaye tufiiriddwa Munnayuganda munnaffe tubadde ku accommodation emu naye omwana abadde akola bya mwezi fe tukola bya part time mwana yavudde wakasitoma nga tewulira bulungi ne bamuleetera ne bamusibira mu lumu nga tebamuwadde yakyakola yadde ki naye mwana yafudde tubatukiza mulaba omwana tuli eno abanaye ofisi mbi batuyisa bubi bamusibidde mu lumu yafudde amanyi optimo mani power placement ebeera gaba road ekansanga mulimu Macedonisoni Recho tubona tubakubira omulango omwana afudde. Obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Park channel bambi likinga leka obakabawo mu comment section ate subscribinga ku YouTube channel yaffe bw'omala okusubscribinga ku YouTube channel yaffe olwo n'oba otwegasseko naye okusigala ng'olaba videos zaffe olina okunyiga akade ka notification babeere nga bakuweereza message buli we tubaako video gye tutaddeyo ate obeere ekitundutundu ku mukutu guno ogwa News Park